General Yoweri Kaguta Museveni ayidde anti enteekateeka ze President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yamugamba byonna byateekateeka biteeketeeke naye ng'akimanyi nti nno entebe si ye wabula ya bannayuganda. Kati nno waliwo plan ennene ebadde erukiddwa President Kyagulanyi Ssentamu n'agigweramu ddala era kati General Museveni gaakaba gaakomba atandise okuzannya kifiiriza okulaba nga byabadde apanga byonna baba nga bimulemeseddwa okutuukiriza kati naye ayagala Uganda enaagisaanyeewo eggwerewo ddala eddeyo ku zero tuddemu tugizimbe bupya. General Museveni agamba nti ye okuva mu ntebe waali waakiri Uganda yonna Kampala yonna agiseesa n'agiwa ku ttaka buli kizimbe ekirimu ne kiyika ku ttaka naye nga tagireseewo mbundo muleme kutambula ku nkulaakulana ye naye nga takimanyi naye mu kujja mu ntebe mwatudde yasanga Uganda nzimbe era kyova olaba ye talina kyazimba wabula mbu ayagala Uganda ekome ku ye bw'abanga si ye tewali muntu alina kutuulamu eyo ntebe. Kati nno President Kyagulanyi amutemye akakule agamba nti gw'osaagana okusaaga byonna by'opanga tubiraba naye ate tuli ready for you era linda ekinava mu mpale y'ebiraka. Katambi kano kakulu ebigambo ebirimu bikulu nsaba tusebe tukawulirize tukalabe bulungi ate nzije wamma gwe twogera ebigambo. Museveni yenga y'omuntu okusinziira ku nteekateeka ye abalala nga muvudde kweno gy'aba displayingira ayina enteekateeka ye ey'omu mutima. Museveni Uganda ku ye yatandika bwe yakwata obuyinza bwayo era abala Uganda kukoma lwana afa. Abala kulaba nga Uganda ekoma lwana afa. Yensonga lwaki talinayo kintu kirungi kyalina nti akiteeseteese mu future kiyinza okugasa eggwanga tekiriwo. Teriyo kintu kibi nga kufugira abantu mu butamanya, kukuumira abantu mu butamanya, because they will never even know. Tebasobola na kumanya kiki kye bayinza kwekolera nga bo. Tebasobola na kumanya kiki kyobamye. Kyovola bw'omala okubakuba oba omala okubabba n'obasuulira obusammambiro ne beebaza ne bagamba oli musajja mulungi nnyo, you are a good Samaritan. Kati Museveni talinayo kalungi katutegekedde kyekintu kye muteekeddwa okumanya. Bwe mumala okukimanya tetugenda te kumuwerekera na pulaani ye nga bw'agibala kubanga ekyo yenteekateeka eriwo. Bino byonna ebintu ebisigadde theories za kutukuuma nga zituguumaaza nga bwe mulaba atuleetera ebintu buli lunaku. Bwe mumala kino nga baleeta kino, bwe mumala kino nga baleeta kino, bwe mumala kino nga baleeta kino. Kati ekyo kiteekeddwa okubamanyisa nti ebintu byonna ebituleeterwa nga bitugezaako okuwangaaza revolution yaffe si byonna nti bigenda kuleetebwa nga balabe baffe. Mwegendereze n'ebimu bye mukola nga bireetebwa bannammwe, kubanga waliwo n'ebireetebwa bannaffe nga balinga bwe tuli, bambadde nga bwe twambadde, boogera nga bwe twandibadde twogera, naye nga bakweseemu kino. Oli akibikka akazigo bw'ati n'akulaga nti kirungi nnyo, naye ng'ekiruubirirwa kyakyo eky'amazima tekigenda kutwala eri gy'oteekeddwa okulaga. Amakulu gaakyo kikwetoolozza kitya, n'ensonga eri mu kutwetoolooza tuwerekedde tutya Museveni mpaka lwassa omukka gwe ogusembayo. Kyovola baba promotinga nnyo ebiboozi. Gwe weebuuze, njagala mutunule kati olwaleero mutunulire ekintu kino mukyebuuzeeko mwenna. I know bangi abatatuulanga budde buno ne mukirowooza. Tulina ensonga egamba nti Museveni ayagala kola dynasty. Si Museveni ayagala kola dynasty. The Tutsi dynasty, the famous Tutsi dynasty, the 50-year master plan. Kati yafuuka 100-year master plan. Mu Tutsi dynasty nga bagipulaninga mulimu Muhozi project, mulimu ono omulala omusajja omukoddomi w'ebibumba yani, waliwo omukoddomi w'ebibumba bamuyitaani omusajja banaye mumuwandiika erinnya lye Lwabogo, nti
mulimu lwabogo fight mama w'abaana ayagala lwabogo yabatwala kubanga yawasa muwala we gwayagala mwali mutuddeko ne mubuuza Dynasty bagitegeka batya kubanga bwe muba temumanyi bwe bagitegeka structure yayo esooka entonotono gye nsobola okukulagako nti muba n'obwakabaka buba ne structure mu bintu bye bumanyi bwe ba structuringa obulungi ye succession plan bw'oba oyagala okumaintaininga obwakabaka ojjawo wrangles ezandibadde ziteekeddwa okusituka olwa succession plan gy'oba olina. Ffe mu bwakabaka bwa Buganda aze n'ekizampo gye njokubawa obwakabaka bwatuula ne bayiya Abaganda nti kabaka anaabanga kabaka tumutwala nti olululyo lulangira, that is a royal family, lulyo lulangira. Olulyo lulangira abalangira abasigaddemu babalangira mwenna era nga muweebwa ekitiibwa kyammwe n'abambejja. Naye mulayini omwakabaka oyo kabaka atudde yazaala omwana omulangira agenda osikira engoma. Kabaka bw'alema okuzaala omwana omulangira asikira engoma, ffe mu Buganda tetulinamu provision ya mwana muwala kusikira kabaka. Ng'ewalala bwe kiri nti absentia ova omwana omuwala omwana omulenzi kabaka obutazaala mwana mulenzi omuwala asobola okusika mutabani bawe najja n'abeerako nga Duke ekitundu basalawo ne babafuula ne ba emperor. Ewaffe ffe tugamba kabaka azaala omwana omulangira agenda okubeera kabaka era ntitwakuterawo n'obubonero. Ffe baatugambanga nti kabaka oyo anaabeera kabaka omulangira azaalwa alina endira bbiri. Naye jjukira batugamba ebibeera mu ssanya tebyogerwa, kati ekyo twakireka eyo. Kamu ku bubonero obubumba nti era bagamba nti oli mulangira yes kabaka yakuzaala naye tebaakuzaala na ndira bbiri, gwe baazadde n'ebbiri yono muba temukyalwanyi. In absence of that kabaka muganda wa musikira oba kitaawe. Ebyo twali tubirabyeko mbase kabaka ba Buganda. Kabaka n'abeera kabaka n'assaako mutabani we n'atuuka okufa, kitaawe n'addako ku bwakabaka. Then nitulabako kabaka n'abeera kabaka n'ataba na mwana mulangira n'avaako muganda we n'ali engoma. Mwewa Museveni gye mutendereza nti waliwo Tusi Dynasty ejja, ani gwe mulaba gwe baateeseteese nti be bano. Tusi Dynasty yagirimba banne abakuumirewo mu kiguumaza bamuwerekere, tugenda gitereeza nammwe mujja kufuuka balangira, ojja kufuuka omulangira ow'egindi era nabo ne bakuumira awo obudde bwabwe bubagenzeko mpaka kutuuka ku kaddiwa kati. Essaawa ya leero batya n'okumunyega ekigambo kubanga bamanyi abazikiza azza abalagako ng'azikiza bannaabwe. Kati eno gye tutuuse bwe twayogera ennyo bannange muwozi bamuleeta bagenda muleeta naye n'agamba kino abantu bano bakyagala bajja kiwuliriza, si nti mukyagala naye musobola okkikkiriza. N'amugaa kati tandika okwandaaza, naye nga mulinamu n'ebiboozi bye mwawulirako emabega. Muwozi yabuuzizza kitaawe maama we, kitaawe n'amukuba essasi. Eriyo ategeka omuntu agenda omusikira n'amukuba essasi. Ebyo byonna ebiboozi tuzinga tubiwulira, bazze nga babitugamba buli lwe babeera nga abantu balinganga abagala okulingiza mu byobufuzi bw'eggwanga nga babayiyizaayo ekiboozi nga mukibeerako, nga babayiyizaayo ekiboozi. Kati akuleetedde ono oyinza okugamba nti bano banne abaalwana naye nga baagala kuleeta Dynasty bayinza okugumiikiriza. Ono abasikiza ono omwana nga ne bw'omuwandiikira ebigambo bya layini nnya biwejjesa, ng'omuwandiikidde ebigambo bya layini nnya awejjesa biwejjese. Just ekyo kiboozi
ekyokutukuuma nga bwe mwala bwe twakkiriza embiranye yaliwo wakati wa Besigye nani ne Museveni nti abasajja bakulu bakkiriza nga babagamba nti embiranye y'amaanyi ereese kino era sebo revolution yatambulirawo revolution yaffe abantu batambuliddewo emyaka 25 naye nga batambulira ku kintu kimu nti bayagala ku mukazi omu nabagamba nze empalana eyo bwetuukawo singa yaliyo nga ntuufu eyo empalana twandisinze giraba between abakyala bano dhani kugiraba mu basajja kati tuli awo tutambuliramu eyo embeera baganda bange mbasaba tuzuukuke kubanga kino kye tulimu ekyamazima kiri nti baagala tuwerekere bwerekeze Museveni yayagala tumuwerekere mpaka ku ntaanayi kyekyokka kyalina otherwise ebiddakaawo ye yabireka bigende mu auto drive mwekola bye mwagala obeesa giresenge eweddewo nga bwe mwawulira ayogera mu ngoni agamba nti oyo Gaddafi yali musiro nze nyiza mbasi natuka kubayita ababiri Kampala mba mwokyeza Museveni taina nteekateeka yonna yakulaba muntu mulala nga yali mbuyinza obw'okujjako nga yamaze kufa kati either we speed up that kuba tumanyi kiki kye yeetaaga or else tusigale mu tulo kati byonna bye tukola Munnayuganda ali e Kampala byoliko bigenda kuggwawo gwali mu Uganda nasinziira ebweru ng'olina byokola mu Uganda bijja kuggwawo okujjako ng'olwanyi ne tussekko mu kubana ababitwala ebibozibozi bye mulaba bisituka byonna ekiruubirirwa kyabyo njagala mutunuulire kati twajjirwa wano ku social media obuzibu bwa content. There are people who are keeping you busy as they create content. Nenga sigwe gwandi badomo namwa we pursue tugoba ebintu bingi nnyo wedda class monitor ng'anyo okwogera oluzungu naye biseera bisinga bwe nnyiga oluzungu engeri gye baalo tuseera bwe nnyiga ndwogera so ebiseera ebisinga tugoba nnyo ebintu ng'oli akikutegekedde ng'olaba nti kirabika ng'ekikunyumira ng'olaba kiringa ng'ekina gye kitwala struggle naye gwagoba ekintu kyonna kyonna ky'ogoba nakugamba gwoba okoze comment oba okoze eki bw'omaliriza nkusaba weekeberere gwe ng'omuntu gikebera olabe egasseeko etuddeko oba etulese we tubadde singa tutandika ekintu ekyo buli omu n'okitandikira ku gwe weetandikireko nga ky'omala okukola oddayo n'okyebuuza nti naye kino kigasseeko kitoddeko oba kitulese we tubadde ekituleka we tubadde kitukonya ekitugattako kitutwala mu maaso ekitutuulako kitwonoonera obudde kwayo struggle tegena yimirira ekyo kye muba mulina okumanya nabagamba eringa mandwa gwe olowooza nti ojja kukeerewa emandwa tekeerewa yekuleka ne weebuzaabuza ne weeyonoonera obudde kubanga yo erina obudde bungi nnyo ku nsi gwe gw'olina obutono obudde obuba buli limited either okola by'oteekeddwa okukola mu budde bwo oba sseekyo ojja kutambula ojoyininga bajjajjaabo emandwa esigale ng'ebanja abalala abaddako kyova olaba abamanyi okukola lubaale ajja kugamba jjajjaawo yasamira ne bajjajjaabo abaasooka n'abaddako naawe ojja vaawo n'abalala basamire ofuuke omu ku mizimu eginajjanga naye nga system tekyuse kati ne revolution bwetyo bwerimu mwonoona obudde ne mutakolera mu budde bwammwe bye muteekeddwa kukola yejja kusigala ng'ebanja naye era abantu abanajja ejja babanja era bajja kukola ebyo byennyini bye tuteekeddwa okukola kati ekiyinza okutuyamba tubikole nga bukyali tetutuma bantu mulekerawo okukkiriza abantu batunuuliza abantu abalala nti be balina obuvunaanyizibwa bwa kino tukyekolere tusobole okwetaasa ekintu kye tubaddengamu bano ba Museveni kye batugamba nti bwe twali tulwana mwali luddawa
atuuka okutuuka ku mafuta g'eggwanga n'agayita agage nenga tegabuli mu ttaka lya kitaawe ensi taginaako kakwate lwakuba nti mwamukkiriza okubalwanira tetukkiriza kudda mu nsobi y'emu nabagambye omuntu yenna omugezi asobola okumanya ensobi z'akoze n'azeewala mu bintu kubanga bino ebikolwa bye tukola okwenunula byakolebwa dda n'abaatusooka naye bw'oba obikoze n'okikolamu ensobi bw'ogwa oddamu n'odda emabega n'olowooza ntereezezza ntya okugwa kya mu butonde kya mu buntu naye okuyigira mu kugwa kw'ogudde kyekisinga okudefininga entegeera y'omuntu amaanyi go bagaditaminingira ku kumanya butya amaanyi gano g'okozesa ng'osituka n'ekyokuyiga ky'ojje mu kugwa kw'ogudde kubanga era oba ojja kusobola okuddamu okugwa singa onooba tewayigidde mu kino ekyakusudde bw'otokimanya nalabyeko omusajja gwe bagamba era waliwo abantu be nasanze nga yayogedde ebigambo ne bibakanga omusajja atambula okuba bamuyitaji kaloole oba kalooli oba kaki whatever the thing he might call himself ng'abagamba fe Bobi Wine takyasobola ayo Bobi Wine wakiri okumugjawo naye nga tatuggyeko kintu mmwe bennyini musooke mutunuulire ayogera nti tebatuggyako kintu ye ali kiki ye nnyini oyo yali yeeremerera oyo omusajja yali yeeremerera si oyo omusajja yatandika okujja bamutandikirako eddaala ndabika ye yonna ya kiboofu n'anyumya nze ndasitula Museveni najja ne muvugirako akagaali ne nkakulula ne nkola ntya nevuga akagaali nekazi oyo abo origini yaabwe eri bweti abaali batambula nange wano ku Facebook mujjukira akatiimu kakabajenda ke yali yatandika ka Patriotic Pulse TV akaleetanga ebiboozibozi ffe ne tugenda mu loba y'egindi simala ne tugenda ne tukola eti twali ne taata wange lwakataaka biki oyo nonsense gwe baalinga boogera because they wanted to attract people with stories that could appear real and could catch your attention babateerangawo ebisitole ebyandibadde birabikanga ng'ebituufu naye nga bisobola okusikiriza okugoberera then leeta lono bwe mutandika okubagoberera batandika okuzimbazimba nze twali ne Kyagulanyi era ne tugenda ku gundi ye ku biici ye ne tutta abantu ne tubaziika egindi ne tukola bwe tutine ebiboozi ebyo bwe twabiyiwaamu amazzi ne biruuzinga popularity kye baalina okukola baddayo ne beetereeza ng'abayeekera bwe babeera ne beetereeza ne bajja ne babakyusizaamu ne babaleeterayo emboozi nga yeekuusaako ku kiyinza okubasanyusa nti mwatandika okulaba abeeyita abakadoogo simanya abaveterani simanya abaazirwanako Museveni be yeerabira era baba attractingira okwo bu YouTube channels bungi ne butandika okubakolaki obajjako zi interviews mwe ne mukigoberera abantu abasinga obungi mwe mugenda muwa abantu abo ki come back omusajja oyo ng'atandika okunyumya ebiboozi by'akagaali yali atunulanga nga in fact omusiikira embwa n'eryamu ennyaanya essaawa zino bwe baamulaba nti ebiboozi bye bigenze bikwatakwatayo ku YouTube ne batandika okumuwamu ne kasente kwe kutandika okuba nti asobola okwambala bikawunda suuti mu t-shirt ez'ebitogi so mwenammwe ne mutandika okuwa abantu ng'abo obudde nti ayogedde nti Kyagulanyi oyo wakiri tumugjawo mu kiseera kya impunity because for a person to come out openly n'ayogera ekintu ng'ekyo osobola omuvunaana singa bw'obaddewo amateeka agakola anyway naye bwe muba muwulidde nga wandibadde omenyeka omutima this is what you have to tell that thing ng'obadde okisanze nga bw'ayogera nti asobola okugyawo omuntu tekimuwa garanti nti ye tasobola kuvaawo mu stage gye tulimu mu revolution
ekigambo kufa is one thing kyetumanyidde kyotosobola kugamba nti ojja kitutiisa nakyo. Bw'ogenda bwoti ku kitebe kyaffe tewaliwo kifaananyi kya muntu kyolaba ku kitebe awo nga mulamu ate tekuliiko afudde bulwadde. Bonna abo bimulaba. Tetulina guarantee because if these people knew nti bagenda kufa nga tuyingira mu kintu kino, many of them wouldn't have joined. Abo bimulaba ku bisenge awo. Tewaliwo n'omu ku ffe yali yeerimbye okuggyako nga gwe gy'oli. Tewaliwo n'omu ku ffe yali yeerimbye nti yeye waakulemera ku nsi kuno butavaako. Okuggyako oyo omusiru yekka atategeera yasobola okwogera ekintu bwe kityo. So mu mbeera yonna era oli watakuterebuliranga. We are not in this. Tetuli mu luno olutabaalo ku lwa Kyagulanyi. Luno olutabaalo tulimu ku lwa Uganda. Era oyo yenna aba asuubira nti asobola okututiisa nti ngenda kutta gundi ngenda kutta gundi alina kukimanya nti we shall die up to the last man standing, but in the end we shall win. Okufa tusobola okufa naye tetujja kufa ffenna okujjako nga tumaze okuwangula. Ate kyolina okumanya nti okufa teri akulinako monopole mpozi Katonda. Kubanga ne bwe tusoma mu byafaayo ffenna bwe tulimala okukombezebwa ku bulamu bw'okufa ajja sigala woogu. Abasigadde ffenna tujja genda. Kati toyinza kututiisatiisa na kigambo kufa. Unless ng'ogamba nti gw'olina obulamu bwa sipeeya. So for those of you abadde balowooza nti muterebuse kubanga mwawulidde omusajja ng'ayogera, tebabalimba. Mujjukira wano muganda waffe ono Isima. Wotegerera nti okufa kuli fani mu ngeri emu oba engeri endala. Era omuntu atakujjanga mu kyakuyiga gw'obeera omujega. Isima baakuba omusajja oli Engola amasasi minisita. Isima n'akola vidiyo genda bamukubye babbye genda. Naye oyinza okukikkiriza nti Engola yali tannaziikibwa, Isima n'aziikibwa. Kati for anyone to come out n'akunyonnyola ekigambo ky'okufa, mujjukizenga nti okufa ky'ekintu kyokka Katonda kye yakola ekiri unique. Omunafu akisobola n'ow'amaanyi kimusobola. Teriyo omuntu atasobola kufa. Ow'amaanyi ennyo akusobola n'omunafu akusobola. Kati teri akulinako immunity. Kati mu byonna bye mbanga mutya tewali amanyi nteekateeka ze na Katonda we ye n'okufa kwe. Ow'amagezi obeera nga bulindaala kubanga ffenna okufa tulubuuza nfiiridde ku bbala ki. Eryo lye lisinga obukulu. And finally siyinza kuvaawo nga soogedde ku nsonga eno. Nagikolera vidiyo naye nensooka ndwawo jita. Nali nkoze vidiyo, omanyi nange ndi muntu, muyinza okundaba ne mulowooza siri. Ndi muntu. There are times wobeera emotional. There are times wobeera sentimental. There are times wooliira. Naye nali nkoze vidiyo, nali ngenda giririizenga bwe nti nebaawo omuntu omulala ankubira essimu. Bwankubira essimu ate n'agenda akona ku linnya ly'omuntu. Ng'ate omuntu oyo mukkiririzaamu mu ngeri emu oba engeri endala. Emabegako wabaddewo amawulire nakati gakyaliwo somehow lwakubanga omuliro gwagwo gugenda ng'okukendeera naye gye gukoma okukendeera eno gye gagenda geeyongera bwe gati gye gongera okunyweza emitima gyaffe n'okutwennyamiza abasinga obungi. Agakwatako Uganda Muslim Supreme Council
n'obukulembeze bwayo n'emivuyo gye bulimu. Obukulembeze bwa Supreme n'emivuyo. Nali nkoze video nga sinungi nnyo, yandibadde mbi, naye eventually nagenze nenfuna chance nendaba kuseeka gwenjagala ng'ate yali mu imaamu wange, Imaamu Kasozi. Mwenna mwalaba eggulire eryavaayo nga baataakinze omuzikiti gwa Supreme n'ebifo ebirala eby'obusiraamu eby'okutunda. Naye bino nze bye bigambo byange bye nalina okubagamba era bye njagala okusooka ozimbirako embala yaffe. Wadde mukiraba kiri mu busiraamu, abasiraamu kitukwatako, naye tewakyaliwo kintu kiri limited kati ekikolebwa nga kitagetinga bantu abo bokka specifically. Buli ekikolebwa kyonna kitagetinga revolution. Zonna zikolebwa nga strategies ezisobola okudivertinga revolution yaffe mu ngeri emu oba engeri endala n'ogitwalira obudde. Kyokka njagala bagamba nze kyensembayo nakyo mu ekyo, then ndyoke mbanyonnyola details za bino nti mu mutima gwaffe mulimu ekintu kimu, nti obwo bwonna obuvuyo bwe mulabawo ekibuwadde bbeetu okubeerawo mu busiraamu, lwakubanga eggwanga mwe tuwangaalira, obusiraamu mwe bukyunyizibwa bwe butyo, lifugibwa omulabe w'obusiraamu. Yensonga lwaki buli kimu kibeera nga bwe mukiraba. Omulabe w'obusiraamu yali mu buyinza, bwe tuba twagala kwetaasaako busiraamu, kwetaasaako ekyo tuggyewo omulabe oyo, kubanga oyo yawa bano amaanyi okukola bye bakola n'okutujooga. Ffe tulina mekanizimu ng'obusiraamu okweddaabulula singa tuba tukomezaawo amaanyi gaffe n'obuyinza obwo. Kya mirundi egi okulabula okulala kwempa abantu, especially tojja kubanga kino muyinza okulaba ng'ekizibu, naye gwe ng'okimanyi toli musiraamu, wandibadde mugezi nnyo 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 oba ssente zo zikwokya zitya ne weewala okuyingira mu ddiiru yonna nga toli musiraamu okugula ekintu ky'obusiraamu. Bino nze mbyogera, naye obusiraamu omulabe waabwo bw'alimala okuva mu buyinza bwe ppa, buli atali musiraamu aguze ekintu ky'obusiraamu tewe ojja kwejjusa. Nkukakasa amazima ga Mungu ojja kwejjusa, kubanga ensonga z'ebintu by'obusiraamu zizze zirimu obugugulano ebbanga lyonna. Omuntu alina amagezi wandibadde ozewala, especially nga toli musiraamu, kubanga bwe tuli batuzza obusungu bwaffe n'ekyo ojja kisisinkana. Ekyo kyennyini nnyini ensonga eyo ojja kugisisinkana. Ebigambo bino abantu abasinga bajja kutya okubibagamba, bajja kwagala okwewoomereza, naye ekyo mu kibinde. Ebyafaayo bye tuyiseemu bingi, ebyafaayo bye tuyiseemu bingi. Agula ekintu ky'obusiraamu kyonna, manyi oguze obulabe bw'otomanyi. Ne bwe kikunyumiriranga era bwe bapoloti bwe liba ttaka ng'olabanga essava litya, just manya bumanya nti ogula obwo busava bw'ogula bwe buzibu bwe weegulira. Nga bwe kisavu wadde mu kulabikira ng'okigula, manya bwe bukaawu bw'ogenda okukijjamu insha Allah. Ekyo kigenda eri abatali basiraamu abagula ebintu by'obusiraamu. Then tudde eri abasiraamu abali mu mivuyo gya bino.
ne bw'onovaayo n'okaaba agagenda mu ne bw'onookola otya. Zanya emizannyo gyo, naye ekintu ekiriwo ekiyinza otugayidinga okuba nti tukuwa ekisa, njagala okimanye nti ky'oba osookeddeko okutyoboola. Ffenna tukkiriza nti muli bamanyi ba ddiini eyo okutusinga. Eddiini eyo yetulamula era yetusuubiza okuba ab'ekisa gye muli. Kyokka mmwe abagitusinga okugimanya mwe mugivvoola, kubanga ffe tukitwala nti we bakuweera obukulembeze obwa Mufti ne zino doctorate ze batugamba z'olina ze wasoma si za bujjanjabi za ddiini. Naye bw'obanga gw'osoma ebyo ng'okimanyi nti ne mu Qur'ani Katonda atugamba nti ffe tuli kibinja kye yasindika eri abantu tusobole okubalaamiriza okukola obulungi n'okubeekesa okukola obubi. Tuteekeddwa kuba kyakulabirako ekirungi eri abantu abo basobole okutukopperako. N'obanga bino gw'obikola ng'okimanyi mulimu aya za Qur'ani ezibagaana okwegatta mu nsonga zonna, okwenyiga mu mbeera yonna ekwata ku riba. N'obanga omukono gwo gulabikira mu ndagaano ezirimu interest, kyokka wamu n'ekyo nga gw'otudde nti oli mukulembeze wa Busiraamu. Kino kyotyobodde abantu abasinga mujjukire, wadde tulinako okumanya kutono, naye waliwo ebintu ebiri fundamento bye twakwata mu ddiini nga bye bizimbirwako eddiini y'omuntu. Mwe mujja kulowooza ku kusoma Qur'ani na kwogera kusoma duwa za mu Luwarabu na kwogera Luwarabu mulowooze nti y'eddiini. Naye mulina okutegeera ekintu kimu, waliwo ebintu ebibumbirwako eddiini. Konsepti ya Katonda kirala nnyo, nammwe kimuyita eddiini olwaleero. Tuzze tulaba changes. Bangi olwaleero kuba maseeka abafuluma. Okusomesa kwammwe kwonna kati kwetoololera ku bamanyi bagundi. Omumanyi w'egindi yayogera bw'ati, omumanyi w'egindi yayogera bw'ati. Sources za sharia ze tuteekeddwa okugyamu okulamula kwaffe muzimanyi. Ekulembera Qur'ani, ezidda ku hadithi za mubaka, muzibuuka ne mutandika okussaawo ebyammwe. Ng'omusalafu w'egindi yagamba bw'ati ne bw'ati, omusalafu yagamba bw'ati ne bw'ati. Y'ensonga lwaki muli mu katembo ono w'ekigega. Aya ya Qur'ani, aya etali emu ezitali bbiri eziggaana okukwata ku riba. Njagala otunuule. Ffe ne bwe tuba tusoma kunoonya authenticity ya sharia, ya hadithi. Tusoma hadithi zino, naye bakugamba onoonye okugipima hadithi eno obutuufu bwayo, amaanyi gaayo, oba obulungi bwayo. Mu bimu bye tugoberera ne chain y'abanareeters mwe gyetambulira. Hadithi ezisinga obungi ne mu sharia eyaffe, singa mu chain y'abaginyumya nti gundi yagamba, gundi yalaba, gundi yalaba nabbi ng'agamba bw'ati ne bw'ati. Muzo ne bwe mubaamu omuntu ogwo nga yali alabikiddwako mu balimba, omuntu oyo taggibwako hadithi efuuka enfu. Era ne mu sharia singa ow'obujulizi, naye ne wawamatukayo omuntu aleeta obujulizi obugamba nti oyo omuntu oyo awadde obujulizi yali alangiriddwako nti mulimba, taddamu kuwa bujulizi. Omulimba tawa bujulizi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lumu baamubuuzaako ku mazambi, ne bamubuuza omusiraamu asobola okubba, n'agamba ye omusiraamu asobola okubba. Omusiraamu asobola okwenda, ye asobola okwenda. Omusiraamu asobola okutta, ye omusiraamu atta. Amazambi gonna, amazambi agasinga, amazambi musanvu agasinga okuba amanene, omubaka yagamba agakola, omusiraamu asobola okugakola. Naye bwe baamubuuza omusiraamu asobola okulimba, n'agamba nedda, omusiraamu talimba.
kubanga yagenda okunnyonnyola nga gano gonna amazambi gafundikira gali mu kulimbisa mu kulimba gonna kuba wenda kola ki gonna gafundikira gagenze mu kulimba ekitegeeza okulimba n'abeera maama w'amazambi gonna agasinga obunene 7 naye gwe osigala otya ndowooza lwakuba society yaggwamu integrity naye era ebyo byonna nze kyuva wali nabagambye nti ekifundikira bino byonna kuba nti omulabe w'obusiraamu yakyatudde ku ntebe eyo yakyakolinga shots yawa bano ebbeetu okwandaaza tewaayiwo ngeri yonna gy'osobola kukinnyonnyola abantu nti omuntu gwe mutwalanga mufuti wammwe seeka muzaata omugezi mu wammwe ekiwumula eky'emirembe yatugamba nti ekyafaayo kyeyamulabako omusajja oyo kyakuba nti bamusimba mu kaguli n'agamba nti sijja kukwata ku Kurani kubanga sigikwatako mu maaso g'omukazi atali musiraamu naye nga amakulu yali yeetaasa kulimba seeka ne bwe baali bawoza omusango gw'omuzikiti ogwa William nagwo gwafundikira bamugambye nti mu bubaka bwe mu kuwoza kwe awangudde naye mu kuwoza kwe yalimba integrity n'ekubula kati kifaananyi ki ng'okimanyi nti ogenda kubuuzibwa ku ebyo bye wakulembera bukulembeze ki bw'ogenda okulaga abantu naye ebyo byonna tumanyi ensibuko yabyo ne gye biva kyova olaba nze nakubidde abasiraamu omulanga abavubuka baffe abasiraamu Museveni ebintu bino byonna bye mulaba akola abikola ebiseera ebisinga ng'ayagala banyiiza kunoonya w'abakwatiramu aludde okubakwatako basiba aludde okufuna w'abattira bano abaddattayo ba munyotonyoto ayagala kulaba abantu bakibagumu bali mu kintu ekyo buli lwe baleeta emivuyo bwe gityo mubadde nga mukiraba nga abasiraamu baffe abasinga baklarikisi abasinga abatta ate atagetinga nnyo abaliwo nga abamanyi kyokka insha Allah ffe tubagamba ekintu kimu nti poloti ezo zonna tekuliiko gye bagenda kusiba ku mipiira kugijjawo abakiyingidde bonna awulira nti ayagala kutwala muzikiti agutwale naye temukkiriza kubbibwa nga tugamba nti tusonde tusasule abantu abo ng'abalya ssente ezo weebali amateeka ga Uganda bwe gaba gakola nga gasobola okulamula ffe omuzikiti ogwaffe tegwewola nga ku ssente zaabo za musajja oyo tetumuguza nga ku kintu abamuguza abamanyi n'abateeka omukono ku ndagaano abamanyi eitha batulesinga ebyabwe bagezeeko okunoonyamu ssente ziri looli gwe baasasula kubanga naffe bwe tutandika okusasula interest tuba twegasse mu bawa riba bwe tusasula interest twegasse mu bagenda okuwa riba bwe tubanga ffe tusobola okulekerera bizinesi ezaffe ne zigenda nga tetwagala kuyingira mu riba lwaki tusasulira riba y'ababbi abakyaliwo lwaki ffe tusasulira ababbi abakyaliwo balina properties bagende ku ezo bwe baba balemereddwa basobola okubateeka mu makomera either babadikire yalinga bankrupt on yaggwereyo eyo naye temugenda kuzanyira ku kintu gwe naawe akitwala oba jasitasi n'abo abalala abakuliko emabe kuba balooya bo babaani whoever is going to appear mu kino ekintu insha Allah is the only word I can tell you insha Allah kyokka kye muba mulindirira ekikutta obudde bwe kinaaba kibutadde buli kintu kigenda kudda gye kyava buli ali ku kintu kyonna eky'obusiraamu kye yagula kijja kudda kyekimu mechanism eyo tujja institution bw'eba emaze okurehabilitatingibwa eyo mechanism erectifying ebyo ebaawo ezo institutions zeetaaga maanyi gaazo gaziweebwe naye kati agamaamidde akyaliwo
mwenna mukyusa obwongo mutandika obutunuuliza gye tuli kubanga luno lwe lutabalo lusinga obukulu lwe lugenda okununula institutions zammwe zitandika okuba n'omuzinzi. Mwe temulaba kuswala kuliwo. Omusajja n'avaayo n'agamba Mufuti agezeeko addemu agambe nti teyasayininga tumuleetere ne bwino. Tumuleetere video. Mufuti obeera otya mu mivuyo egyo gyonna gwe n'obeera nga mu buli kantu erinnya lyo lirabikira mu mivuyo. Abasajja ekintu kye bayita integrity kintu kikulu nnyo. Omusajja yali omu ku balamuzi erinnya lye ndyerabidde nja mujjukira nja mubabuulira naye nga tizijjuka twamwogerakoko. Kenya nga yeetereeza bagamba etteeka lyaliwo nga bagamba nti abalamuzi abanagenda okufuka bassaabalamuzi balina okuteekebwa mu public eye abantu ababalinako queries ababalinako okwemulugunya baleete okwemulugunya kwabwe. Ng'omusajja erinnya lye liteereddwayo naye bamuweerezaako okwemulugunya baweereza gundi 10 n'omusobyo. Naye omusajja oli yagamba sigenda kwewozaako weewoza kutereeza linnya lyange naye saagala kubeera mu bakandidate kanve mu bakandidate mu luukano olw'okubeera saabalamuzi. N'agamba nti abantu okubeerako n'okwemulugunya okwo kwokka abantu abawera 10 kimala bumaze okulaga abantu abo nti tebajja kubaamu na bwesigwa. N'olwekyo siina nsonga lwaki ngenda mu maaso n'okubeera candidate mu bagenda okuba abalamuzi bassaabalamuzi. Naye waffe mubajja ne bwe bandibadde omuntu yakuwaayiriza buwaayiriza kyandibadde kifaananyi kibi nnyo. Mulimu abantu nze mundabira wano amazima ga Mungu bwe nsanga mubajje nga yakulembedde swala njivaamu era mulinda n'asala n'ensala ebyange n'emirundi gye nsaliddeko ku supreme awo siimirirangako mabega wa mubajje nga yansaaza haramu. Lwaki? Taliimu integrity ng'omuntu. Gwe abantu bakomplaininga kabo ne bakuteeka mu bintu ebyo emirundi abantu bameka n'otobaamu nakantu kagamba nti naye bannange oba oliawo n'osigala ng'oli mugumu ate n'enkya noddira mu mivuyo n'olyoka oyimirira amaaso g'abantu n'ogamba nze sisayininga nga ku ndagaano eyo erinnya lyo omukono gwo kweguli mu baagufojinga gwe buli wosayininga we bafojinga. There is always a common factor. Obadde ne ba secretary general beweekwasa bonna bazze bavaawo nga babeera mu mivuyo naye nga gwe era gw'ogamba nti gwe emivuyo bali bye baagikutaddemu. Gwe common factor emivuyo tegiggwa mu busiraamu. Singa walinga omuntu alina integrity wandibadde walekulira dda. Abantu bangi abazze bakuteekako ebigambo bakwogerako ne tukwesonyiwa ne tugamba naye oba oliawo ku lw'obusiraamu katukubikkirireko naye oyitiridde okukola ensobi mu bbanga nga naffe okusirika ate tufuuka nga abali abakomplice mu bizikolobero by'okola. Naye nze nyagadde bbawa kifaananyi nti bino byonna mubireeta kwagala kulaba nga mu divertinga revolution yaffe naye revolution eno etagetinga n'ezo institutions ze mulimu tujja kumaliriza nga twenonodde naye tewaliiwo n'akasembayo mbakakasa teriiwo atutte ekintu kya busiraamu kyogenda sigaza nga tumaze okwenonula. Kwe kimanye bumanya nti kyonna ng'okirimu nga kya busiraamu. Ekirungi nti ebintu ebyo biri ku public notice. Buli akirimu n'asuubira okwagala okuyingira mu kintu ekyo oba oliani. Insha Allah. Ekikutte obudde kigenda kubuta. Banange akabanga kayitiridde tubadde ebbanga ddene beebaziza nnyo abasobodde okubeerako nga nange Uganda Net nsanyusa okulaba Share nsanyusa okulaba Sophie assalamu alaikum wa rahmatullah mwebale kwasaganya ku YouTube mwenna ababaddewo video tugivuge insha Allah tujja kuddamu tulabagane nate temuzikiza nakate Vivian bannange my sister. Thanks for watching and thanks for everything. Florence kulamusiza Kima mwenna bannange sijasobola basoma bamalayo naye sanyusa okubalabako tumusime Denaves
banaye mukomyewo ankole for Bobi temusula temuzikiza temugwamu maanyi kyetumanyi nti struggle ebadde ewangaddewo nnyo tukowamu abantu abasinga obungi naye woowulirira ng'okooye manyi otuuse ku buwanguzi ogenda butuukako kyovudola nga nkugambye olwaleero tieno temuggwamu maanyi tusituke omulabe waffe ayengedde tugenda kumunoga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, our power. Forgot People power, our power. Walaikum salam haji. Kali, ebigambo byebyo ndowooza muwulidde mufunye bulungi enteekateeka za Kino 7 okusaanyawo Uganda eno si mwetegefu kuva mu entebe yagamba artist Uganda agyokya neggwawo naye nga tavudde mu ntebe n'agireka nga Uganda ekyagenda mu maaso. Aweebuuza ebibuuzo nti bwe yali ajja Uganda yasanga njokye n'azimba nzimba okutuuka weri nti no yagisangawo nayonoona byayonoona naye ate tewali kyatereezezza tewaliwo kipya kyazimbye nti kiki kimulabibwako nti ekyazimbwa Kino 7 tewali naye agamba okukivaamu entebe aleka ayokezza buli kimu. Kati nno awo tulina okusituka tulina okwetaasa tulina okwekemba okulaba nga tumujja mu ntebe ng'obudde bukyali kuba kyavuga mukiwulidde ayagala agifiiremu aleme kumanya biki biddirira naye ate nga alina ebikolobero bingi byakoze so alina okupeyinga ku lw'ebikolobero ebyo byakoze. Tetulina kumukkiriza agenda bw'atyo ffa alina okuliwa okuwa accountability olw'ebikolobero byakoze ku bannayuganda okuva lwe yajja wano ate ng'ogwo omulimu tulina okugwekolera ffe nnyini nga yangwirizaako okusobola okutereeza eggwanga lyaffe twegubeko ekinene kyawanga. Ogwo omulimu gulina kukolebwa ggwe ndaba nange si President Kyagulanyi yatukulembeddemu naye no ffe tulina okukola eno ebyeno okumenka okwekyawa okwekyanga okwekalakaasa tujjako Kino 7 kuba ekyakitya nnyo taagala kiwuliza naye nga twakuŋŋaanye tujja mutwala nga talinya. Mbaagala nnyo Omukama Katonda agira abankuumira mwenna abaliko mwebale kubaako n'okutuwagira tujja kuddamu ebigambo bino tubyogere mweraba.